twakugamba oyombagane n'abazungu bagane okuwa obuyambi osalewo omugugu gwonna oguwa omuwa omusolo ate nga banne ba Museveni abanene mu ggwanga abasoga bayita ababede bo tebawa misolo zino container za afande gundi zino container za girlfriend wa afande gundi ezo tebazijjako musolo zino container za mukwano gwa girlfriend wa afande gundi yalwana eruwero ezo I'm telling you nze siri sogera wano ngo ordinary sogera nti ondese wano uliriza security uliriza kugamba uliriza kugamba bomanyi nti gundi de gundi tasasula musolo I am not an ordinary person. I have told you I'm a member of parliament. I sit on finance committee. Echongo chijeko, I'm a shadow minister. Shadow minister tamala gogera. Majority of these bigwigs who are related to state house don't pay taxes. Nebaleta wano bakwaka investors. Walola bye munsi yawa nze kugenda soma byanfuna gwa soma bya mawule ulizanga nkusomesa. Walola bye munsi yawa investor goleta no mwa tax holiday. No mweta kali abwerere. Nogenda mu treasury nojja sente z'abana Uganda ezali badde ziyamba abana Uganda benyini okuba empowering economically ate noziwa investor gwali okirabyeko just use your common sense the investors ze wano bana abayindi be baleeta okubakolera business mu investors ze tumwadde takali abwerere ate investor at the same time tumwa amasanyalaze simanyi yetu musalirako ate investor tagenda kuwa musolo ekikyali munsi yawa era tugenza okukizulanga bano ba investor bakozi b'abana abasajja bugologosi bwabwe kubanga twabuuza nti America yeriwo ng'example y'ebyenfuna ne India ne tubuuza abasinga wana aba investor mu 7 baleeta wano bayindi na bachina ne tubuuza mu China waliwo omusajja asobola okuva eno Uganda kabe n'akakadde ka $1 n'agenda China ne bamuwa tax holiday ne bakuwa tax holiday n'ogenda mu kyalo sebo mu abavaabizi ba revenue n'asanga omusajja alina akaduuka ke ka drug shop n'amuteekera n'akasibako siiru nti bw'oba tosasudde ate ogenda kuwa fine n'olwekyo sebo oliriza mukuru Sekitto kusaba kuba kati mwe Museveni abafuula babigereta kyabawuliriza ne bwe mugendayo ne mwogera tatasobola kubawuliriza balwana abo balwana okubawuliriza balwana Sekitto balwana okubawuliriza Sekitto akugambye gwe nkugambye nti abasuubuzi balwana Museveni bawuliriza abatabawuliriza nkuwulirako Museveni awuliriza balwana Sekitto okujjako nga mwalwana mu lukiiko lwammwe olw'abasuubuzi wuliriza sebo Sekitto mwalwana Museveni osobola bawuliriza omusolo wuliriza nze nkugamba just ebyo abiteekawo for kazyo ne kazyo we ti abasisinkanye Sekitto balwana Museveni okubasobola okubawuliriza abagyeko omusolo n'olwekyo sebo nze kyenjagala okugamba mukulu Sekitto lino eggwanga siri ya mwami Museveni ne banne as you assume okumufukaamiriranga buli kimu you should stand ne mugamba nti guno omusolo gwe muleese nga ffe abasuubuzi mwenna kubanga ffe tubadde tubawuliriza si kibi okuwa omusolo in every country people pay taxes naye emisolo gye bawa nga nabo basurvivinga n'otuuka ekikuubo ekyabeeranga bize abantu kati ekikuubo n'ebitundu byonna eyo mu Kiyembe Basekitto gye bakolera nsuubira otambulayoko abantu tebakyali bize n'otuuka mu byalo omuntu n'atandikawo akaduuka katono ne bamuteekako simanyi bazita trading license n'omubiniko ogwo omusolo n'ow'emitwalo 10 n'omubiniko omusolo naye investor n'ava eBombe investor n'ava eri Gwangazu najja wano n'omuwa ettaka lya bwerere n'omuwa ne tax holiday unless Ugandans are fools naye baali badde bayimirawo ne bagamba enough is enough. Tugenda mukummula mwami olunaku olwaleero nga lwe lunaku ennaku z'omwezi 10 wabula olunaku lumu olujjuvu mwami Museveni okulayira ku bwa pulezidenti omulundi mwenna gwe mumanyi gwe sigenda kuddamu nti gwa 8 gwa 7 gwa 6 oba gwa 2 kati wuliriza bino nga bitambula bwe biti embeera eyongedde okugayegaya jjukira nti bannayuganda bangi abazze nga babuulirirwa ku nsonga ez'okwebereramu naye nga bangi baasuulayo gwa naggamba kati olwaleero tugenda kutunulira emboozi eziwerako ono gwolaba ye Jimmy muganda wange yakoze emboozi eno era emboozi eno bangi bansabye nange njogereko eya sipiika okubeera nga yaguze emmotoka ey'obuwumbi obukwata mu 3 ne miliyoni nga 4 wabula ng'eno emmotoka ku luguudo tennalabwako naye ng'amawulire gamaze dde okubeera nga gayitingana era nga gafulumye nti ono mu myaka gy'amaze mu bwa sipiika emyaka gy'amaze ku bwa sipiika asobodde okukwata obuwumbi 3 ndowooza ku musaala gwe
n'agulako emmotoka. Era ono ku musaala gwe yasobola okukwatako obuwumbi n'aniviiringa amaka agatabangawo ku basipiika bonna abaddewo emyaka n'emyaka n'ebirala bingi. Yaniviiringa ente zaalina 10,000 nga bangi tebazina. Wabula ng'ono njagala mujjukire okufuuka sipiika yali Jacob Oulanyah bwe yamala okufa. Era Jacob Oulanyah ono yali tannaba na kubeera ng'aziikibwa, baamala kulonda sipiika Nnaalongo Anita Among ow'ekitiibwa, sipiika wa Parliament ya ggwanga Uganda Honorable. Kaakati ku myaka gy'amaze mu basipiika, njagala okukutegeeza mu butongole bye tulabyeko. Simanyi musaala sipiika gwafuna omutuufu, naye nga ssente zemmanyi nga omubaka wa Parliament nga ye alina ssente zaafuna ng'abalala ze bafuna. Wabula ekyokubeera sipiika kino kimuwa enkizo okufuna ssente zisinga ku z'abalala mu Parliament yonna. Abaffe njagala sooka tukwatagana ne muganda wange Sajjime mu nsonga eno gye mwambuuza, saagala kuddamu kubeera nga nkinyonnyola nnyo. Wabula kansooke muleka aginnyonnyole, tuddeyo ku bya omusajja amanyiddwa nga Honorable kati afuluma Lutamaguzi Ssemakula ow'e Nakaseke. Agambibwa okuba nti yawangula, wabula obuwanguzi bwe ne bubbibwa kifuba ku mudumu gw'emmundu, obanga mwagala oba temwagala nga talina kudda mu Parliament. Byandibanga ebimu ku bigambo bye yayogeranga bye byamuleetera okumugoba mu Parliament ku kifuba. Tugenda bitunuulira n'emboozi endala nnyingi. Mwami Kyagulanyi akomawo, Mwami Museveni alayira kwosankya, abaka ba Parliament abakadde bonna abataakomawo batandika okuzingula ebyabwe mu Parliament nga badda mu kyalo. Abapya akasente batandika dde okukafuna akabasuubizibwa, era nga bonna batandika dde okwekubako enfuufu. Waliwo abagenda obutalayira, aba NUP abatalayire naye nga bayitamu, oba bonna bagenda kulayira. Nze Eke Masemugawo Muzindalo, ananyini bwino nanyini ddoboozi Kawandula Bigambo Promax. Kaakati nno njagala butereevu busooke nkutegeeze nti Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa ono ye tetuteŋŋana naye, tutambula naye kubanga musomi w'edduwa Kayingu oyo yasomedde bannansi edduwa bonna bonna ne bakkiriza nti Mukama Katonda ayita ku muntu. Era n'abo abaagala okubeera nga muyiga okusoma edduwa mukyala Hajjati Nakalembe ye waffe gwe tumanyi, mwenna mumwettanire mumweyune, ajja kubeera nga abayigiriza byonna ebiyambako mu bulamu obw'ensi eno okubeera obulungi. Kakati nno kansooke nkute tugendeko ewa Sajjime katono nnyo mu mboozi eno tuginnyonnyoke tugijjewo. Kaakati nga video maze okubeera nga ogiwa ekigalo era ng'ompyo subscribe ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda. Mbaaniriza nnyo mwenna mikwano gyange abali okumpi newala. Kanzije. Right Honorable Speaker Anita Among ayongedde okubeera topic eya week we tugendera mu maaso n'okubanga tumalako week eno. Ayongedde okwerisa enkuuli naddala mu mawulire, era nga twalabyeko omukulu Nobert Mao yavuddeyo n'abotoola ekyama kye yabotodde. Simanyi oba producer osobola otufunira ku Nobert Mao ng'agamba nti emmotoka gy'olengera wano ezimu ku mmotoka nti sipiika yagireese. Mu kugireeta banaye sinnabagirabako naye bagamba yatuuse okusinziira ku Mao. Emmotoka eno egula bagamba mbu okusinziira ku Daily Monitor bagamba nti egula oba yagiguze bilioni 3 mu obukadde 4 kinyirira ekimotoka ya Rabbi. Yiyo bilioni 3 mu obukadde 4. Kakati bino byonna ng'obitunuulira osooka ne weebuuza ensimbi y'omusolo eweebwa ekitiibwa, n'oddamu ne weebuuza nti abafuga eggwanga lino bavaayo ku munnayuganda aw'omusolo. Ekyo n'omala okukitegeera n'ogamba naye
Lwaki era lino erinnya limu liwulikika mu guno omuvuyo ne liwulikika mu guno ne liwulikika mu guno, naye abakulu ne basigala nga balitunuulidde butunuulizi batyo? Bayisizza emisolo mu paalamenti emiyitirivu ku bintu. Minisita n'atuuka n'okkudaala n'agamba nti sukaali tumwongeddeko oba siringi 2 lwa nsonga tetwagala bantu balwale. Mbu banywe nnyo sukaali balwale, y'ensonga minisita gye yatuwadde. Can you imagine? N'osanga nga RDC babajje ku miliyoni 5 ne babatwala ku 9. Basaba nti munnaye muzeeyi bw'olinnya ekisanja kino ekiddako ng'otunyigayo miliyoni zaffe nga 9. Bagambye bagenda zibongera. Novayo n'otuli ababaka babadde bavuga mmotoka bukadde 1,200 babatutte ku 315. Lafre omubaka agenda kumalirizawo ng'afunye miliyoni nga 4. Miliyoni nga 4 just kweyambayambakawo. Omubaka alina okufaanana paalamenti ayambale ku masuuti n'ebiringa ebyo. N'ogamba nti aigigi wa gavumenti akola ddi okubalirira abakulembeze ba gavumenti. Aigigi abaladdi. Kubanga omuntu asobola okubuuza, yes, bino byonna sipiika abigula sente ye, naye afuna omusaala gwenkana ki? Yes, sente ye kituufu, naye afuna omusaala gwenkana ki? Nagwe ne tugubalira ne tuguteeka ebbali. Numala okumanya omusaala ne mutandika okubuuza ebbali akola mirimu ki? Zino sente empitirivu bw'ozibala ku sente z'alina okubeera ng'afuna. Naye abakulu bino byonna tebabiwulira. Newankubadde ayina envumbo, ayina ki, ayinako sanctions, abakulu tebabiwulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo munda mu ggwanga lya America, ono King Charles gye yamutikkirira engule oba gye weebwa ekitiibwa ekyokubeera Sir Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sir Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nakola ku mboozi eno nga King Charles ono abantu bangi abazze nga bafuna ku bitiibwa bino, wabula nga byabaweebwa Queen ne munda mu ggwanga erya Uganda mwebali. Wabula ebitiibwa bya Sir byawukana. Ekigabiddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nga bwalaba Sir Masias Walukagga Mulumba, Sir Misa Kisemakula, ebyo bye bitiibwa ebya Sir. Wabula ate waliwo Sir ng'egabiddwa Kabaka abeera ali ku Namulondo eya Bungereza. Jjukira nti Obwakabaka bwa Bungereza nyinza okugamba nti bwe butwala Obwakabaka munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati kitegeeza nti Sir eya King Charles ebeera nzito okusinga Sir eya Ssaabasajja Kabaka. Sivoola sinafuya, wabula njagala naawe weetegereze ofumiitirize mu bakabaka bano bonna. Olowooza bwe kuba kuliko gonayizinga nga baliko gonayizinga Kabaka nga byansi yonna, olowooza ani akira ku munne ate nga bonna ekitiibwa kyekimu? Kati awo tetujja kugendawo, njagala ompuliriza bulungi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akawedde 2026 nga tumuyingira yakola kampeyini ezabeera successful okwetolola eggwanga lyonna, okuggyako ezo ze bamulemesa ku kifuba nga bwe mwalabanga. Abantu bangi baakubwanga, abantu bangi baasibwanga, abantu bangi baawambibwa, abamu baafa n'okufa mu kampeyini zino, ng'ate okufa kwabwe kuviira ddala kuba kumaddembe abandikumye obutebenkevu mu ggwanga Uganda. Kakati nno Omwami Kyagulanyi mujjukira ng'agenda mu kalulu, abasajja baagezaako okuziba ebituli byonna mwasobola okufuna ssente okulaba ng'ayimirizawo kampeyini zino. Wabula ono baagenda ne bakola fundraising era abantu basonda ssente empitirivu ezasobola okumusakisiidingisa n'amalako kampeyini zonna nga bwe mwaziraba. Wabula ng'ate kikwewunyisa nti Mwami Museveni kampeyini zonna ze yakola nga bwe mwazirabanga okwetolola eggwanga lyonna erya Uganda, buli kampeyini gye mwalabaawo kigambibwa nti
yaitekangamu biliyoni 4 ze yakozesanga buli kampeyini gye yakolanga n'omulaba nti agenze eggulu nti agenze Kitigumu ali Masaka ali Luweero biliyoni 4 kati njagala okwate kalamu n'olupapula obale kampeyini mwami Museveni emirundi emeka gye yakuba kampeyini mu myezi 3 gyali giteekeddwawo yatambula mu bifo bimeka nga buli kifo kiwa buwumbi 4 olabe ssente obuwumbi n'obuwumbi ezakozesebwa ojjukira nti mwami Kyagulanyi kampeyini ze yakola zonna ne ssente ezasondebwa abantu bonna okusinzira ku kifaananyi kye twafunako tezawera buwumbi 4 nga kino kyongera okukutegeeza n'okulaga nti ssente mwami Kyagulanyi ze yakozesa okukola kampeyini ze zibeere successful tezasobola na kuwera ssente mwami Museveni ze yakozesa ku laale ze 2 obuwumbi 8 wabula nga ate abantu bajjanga n'okusinga wa mwami Museveni saagala werabe nti abamwami Kyagulanyi beereetanga nga bwe mwalabanga wabula nga abamwami Museveni baabasombanga gattako okubawa ssente gattako okubawa ebyokulya ogatteko ampuliriza n'okubeera nga babazza gye babajje kakati nno njagala butereevu tusooke tugendeko mu mboozi eno katono nnyo bwe nkujja mu mboozi eno ngenda kusooka nkuzeeyo katono nnyo ewa Luttamaguzi Bwina ayongedde okufuluma alaga lwaki ono yagoba mu paaliyamenti obadde okimanyi Bobi Wine ono omanyi Bobi Wine bamumma ssente njagala kino abatulaba bategeere bwe bamumma ssente mu iPod n'obusente bwe baali bamuwa bamuleete ku mmeeza jjukira basooka buzira ne bagamba babuzize baleke ne bagenda nga bakwata buli wamu wasubira okujja ssente okitegedde n'akola campaign successful n'esinga eyaabwe bateekanga mu laale ya president egi zina kikugamba bagiteekanga mu biliyoni 4 laale mu bweti laale biliyoni ezi biliyoni 4 omanyi kitegeeza okutransportinga bamalaya abali ku best n'obatwala embalala president gyagenda okubeera nga balina okulya ekyemisana n'ekyeggulo okitegedde naye nkugamba nti laale ya president Museveni emu sente ezigigendako Bobi Wine azikozesa mu district 2 ate nga alina crowd okitegedde kakati bwe bamaliriza ne bagamba omwana ono atalina ssente lwaki akoze laali ne zibeera successful bwe zityo ne bagamba bandibanga waaliwo abantu abamuwa ssente zetutamanyi ontegedde kati tusooka tuteekewo etteeka nga gwe tukwatako omanye okumanya bano abasajja bayaaye mbu bwe bakukwata mu tteeka eryo ne likukwata ogenda kuwa engassi ya biliyoni ezi biliyoni 2 obuwumbi 2 naye oba ntonejje ne yaleese ebyo yabadde anywedde walagi yaleese ekintu ekyo oyo walagi yennyini anti zinagamba ebyange tobiwakanya gw'olina ekibonerezo ky'omanyi mu Uganda ekiriko engassi ya biliyoni 2 engassi ya biliyoni 2 gwe mpayo omusango kagubere gwe mpayo omusango gw'omanyi nti bw'ogukola mu Uganda kotegera kuweesa engassi ya biliyoni ezi manyi gwa bwenzi oba luba 15 ng'osiize munno siriimu ate obwenzi babeera bagabayo mmere oba osiize munno siriimu osiize muka munno siriimu omusango bwe gukusinga 6 nabuteka baga nti bayongezaamu emabega lubadde 6 kakati wano bakugamba ojja kuwa engassi ya biliyoni mmeka biliyoni 2 oba okusiba emyaka 2 oba okukola ebibonerezo byonna kati gwe nkugamba nti eyaleese ekyo walagi yabadde atamidde era baba kukireeta nga bakisabise bulungi nga bakwata nga akukusiza ssente oba ki ajja kuwenga engassi ya miliyoni 2 oba okusiba emyaka ne babandi otaddeyo emyaka 10 mu kusibwa ekyo kyandiwulikise kibadde kifiitinga butereevu mu mateeka ge tukola ki agaliwo naye kati mwaba akikozese obusajja bwabadde n'obusungu obwakibaze buli n'obusungu oba obusungu bwabujjeewa obusungu bwabujjeewa kakwekyo nze nyina mukwano gwange omanyi mu biseera by'obote mbu sente zaali nga nzibu nnyo okuyingiza wano n'okufulumya mukwano gwange waali mulamu so newe twakolako ku interview egundi eno ebusega naŋŋamba nti kasita baalabanga bintu byali bizibu bagenda bajja ssente ewa Gaddafi briefcase namba
naye yanyumiza endeeta gye baleetamu ssente okutuuka mu bayeekera ba Museveni ng'okakasa nti ne boobeera n'amateeka ng'abantu b'okoleddemu amateeka si bamativu amateeka tegakola ate bagenda kubeera ddayidire nnyo gaba tegasobola kukola anti nze nakugamba omukazi bw'omulumiriza ennyo obwenzi ajja kwenda ku mukozi nti wonumiriza nga sikikola kati kankikolere ddala omukazi mwe privacy ne bw'omulaba ng'alina amusabye enamba y'essimu topapa muleke mpaka bw'onaamukwata red handed omugambe ti kino kikyokola naye buli wonaamulumiriza ennyo naye mukazi gwe olabika oyenda kandabe essimu yo kandabe eno meseji yaani wakisapu enani agikuweereza agenda kwenda kwasika anze namukwano gwange ye yaŋŋamba nti Geoffrey ne bwenteebereza buteebereza nti omukazi ate okuba alinamu engeri y'obwenzi nga sina kyendabi kuteebereza buteebereza atabukirawo oyo tajja kkandiwa na mukazi era muteekereteekera obulamu bw'ekiwuulu sukaali agenda muluma mu nnyumba ng'ali yekka okiwulidde so kaakati omuntu omuteekako etteeka ng'ate dimandi weeri ajja kuyiya amagezi butya bwalina okuyingira bw'anaayingira obumenyi bw'amateeka bujja kweyongera kye tujje tumalirize salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomyi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno bwe muli bamuzenga mwetegese nembalaga ku bwaguuga w'entaana eziri eno ewaffe empitirivu ennyo ezaalekebwawo bannaffe Obote yatutta ekyo kimaakinge it is not Obote who killed us ati nkugamba siri mu bya kooti gundi nkuwulira Obote si yatutta nze nkubuulira kiryankola ate obajjamira ugoze kumbuuza nkubuulira Obote si yatutta genda obuuza amaka Ssekinomo ojja kulaba sayansi yayitibwangamu okutta abantu omusajja ajja wammwe wajjajjaawo Lutamaguzi n'amubuuza owaaye watulabiddeko kuba yeekera wewabalaganga we baayise nga basajja beefuula bajja boogera Luswayiri kuba abantu beno baali bajega nga bamanyi buli ayogera Oluswayiri musirikale Obote nga bajja boogera Luswayiri beereetaleeta mulinaka ngwe bamukuba kakumbi ku mutwe ng'emirambo gigwa n'abalala abaagwa eyo singa owawu abantu baffe bakyaliyo ne mu nsiko amagumba agasinga naye gwe bw'obadde otambula muno olabayo ddala ekintu ekiri wase kye tusobola okulagako nti kino kyekyafirisa bakadde baffe baganda baffe abantu baffe obugagga bwaffe abo abasajja boolaba e Kampala olwaleero abo abadigirirako bajja eno nga bambala birugabire bitangira ennyana naye yajja eno ng'ayambala tangira ennyana bw'omugamba ddala kitulumanya abasajja bano okukomawo ne batwala ettaka ffene waffe tusula tutunula bo bagamba mbu eno gye balwanira balina okutwalayo n'ezo gurupu zaabo boolaba bakyusakyusa amannya naye nga bw'omubuuza amannya g'amatuufu tasobola kugoogera nga n'eri munira yateekayo malala kati abo Museveni bwe yagendanga alonda be bali pulizenti ng'abantu baffe ensonga lwaki olaba tebafunye mu ttalo bwe balwanira kyogamba ndabyeko wali amasomero g'ekasangomba agamu nga tekuli mabaati kati ago amasomero g'olabye ly'ettimuna primary lyaweebwayo omugenzi Ignatius Kangabbe Musaazi awo wenyini we baziika taata wa Kangabbe Ignatius gwe baziika wali ekololo kitaawe ne nnyina bali awo mu nnyumba ndowooza ennyumba ogirabye erya mwe baabaziika awo eryo essomero nali nagula semiiti nembayo sente okuliddaabiriza ne bayiwawo amagye kololo nali nze okukola fundraising ne bayiwawo amagye mbu gavumenti egenda kuliddaabiriza era byandibanga ebyo bye bimu ku bigambo omubaka Honorable Lutamaguzi ebyamuviirako kumuzalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko wabula ng'omubaka Lutamaguzi omutadde ku mabbali waliwo ebigambo ebyafuluma naddala ebyaliwo mu lutalo olw'eruweero nabategeeza nti mu 1986 Mwami Museveni lwe yalwana paka kuwangula kutuula ku ntebe bingi ebyaliwo bangi abaafa bangi abaabonaabona bamuleka bangi abaasigala ttayo n'abazadde bangi abaafiirwako abaana baabwe wabula nga bino byonna tubirabye era nga tubitegedde era nga tubiwulidde bannansi naddala abo baafa baganyuddwa batya
mu kufa kwabwe mu musayi gwe bayiwa. Kakati nno waliwo omusajja oyo muzungu gwolaba ku screen. Ampuliriza, njagala nnyo tunulire emboozi y'omusajja ono. Oyinza okuba agiwulirako, naye emboozi eno n'otagiwa nnyo makulu, n'otagiwa nnyo budde ey'omuzungu ono. Ono nno kigambibwa nti ye muzungu eyabikula ebyama ebyali byakwekebwa emyaka n'emyaka, obukadde n'obukadde bw'emyaka. Ampuliriza, n'ebyo ebyaliwo byennyini mu lutalo olwaleeta mwami Museveni mu ntebe. Ono tumwogerako kubanga agenda kuddamu okulayira nga 12 nga bwe bategeezezza. Njagala nsooke nkuzzeeyoko ku bigambo by'omusajja ono. Oyinza okuba nga omusajja ono tomwagala, naye nkwegayiridde nyamba owulirize emboozi n'ebigambo by'omusajja ono bye yayogera bye yategeeza ensi. Omuzungu ono gw'olaba waliwo asoma akatabo n'ebyafaayo bye yategeeza ku Museveni. Mujja kutya ensi, mulaba abantu, mujja kutya abantu. Akamu ku bukodyo NRA ke baakozesa mu lutalo e Luweero kwe kuttanga abantu ekiro ate emisana ne bawaayiriza abasajja b'Obote okutta abantu abannansi oba bannansi abatalina musango. Mu 1983 munnamawulire omu Mugirimaani yagenda mu nsiko e Luweero mu lutalo. Munnamawulire ono yali ayitibwa Mark Chum oba Mark Shudi. Mumunoonyerezeeko. Ekyatwala munnamawulire ono mu nsiko kwali kunoonyereza na kuzuula mazima ku kutirimbula kuno okwali kugenda mu maaso. N'amawulire agaali gasaasaanidde ensi yonna ku biki bye baawuliranga biva e Luweero. Shudi ono oba Shudi basinkana ne Museveni n'abaduumizi be ab'oku ntikko betwogeddeko oba betuze twogerako, the top 10. Kiki yali ayagala okuwulira? Museveni ne banne baalonda David Sejjusa oba David Tinyefunza mu kiseera ekyo ne Jim Muhwezi okuwerekera munnamawulire ono mu kifo gye baali batuumye entuumo oba gye baali batuumye entuumo z'emirambo oba nga bagipanze egy'abantu ba bulijjo be baali basse. Abatemu bano bennyini bagamba munnamawulire ono nti Obote ye yali asse abantu abo. Maaka bwe yalaba obungi bw'emirambo gino gy'abantu ba bulijjo yatyamu era n'abuusabuusa biki Tinyefuuza ne Jimuhwezi bye baali bamugamba. Era yababuuza nagandi nti lwaki ate amagye g'Obote gatta abantu ate ne gaddira emirambo ne gagituuma wano abantu bonna we basobola okugirabira ne batagiziika nga bamanyi nti kino kibasuula mu ntata. Muveewo nammwe. Nagandi, why would Obote's army collect dead bodies and not bury them, knowing this could implicate them for killing innocent people? Teyakoma okwo era yabongerako ekibuuzo. Nagandi, bategeera batya nti Obote ne banne be basse kati wali bantu balala bonna mu ddwaniro e Luweero okuggyako mmwe aba NRA? How they knew that dead bodies are collected in the place since there was nobody in that area other than the NRA soldiers? Munnamawulire ono yalemerako n'agamba nti ayagala kugendako mu mboozi ey'akafubo n'abantu ab'oku kyalo abuulirize amanye ekituufu ku ttemu lino. Abasajja ba Museveni tebaasanyukira ngeri ki Mark gye yali ayagala kumanyaamu ensonga zino era nga balabye nti alabika agudde mu bulimba bwabwe era nga balaba nti akitegedde nti bo bennyini aba NRA be batta abantu wabula si bajaasi b'Obote. Batya nti Mark agenda kubuulira ensi yonna ekituufu. Bwe batyo ne balagira Mark ono munnamawulire mu Germany addizibweyo bunnambiro 1-2-3 ng'avudde mu ddwaniro.
ne bamusurroundinga ne bazikoochinga. Maaka bwe yali addayo musajja wattu bamutta era ne bawamba ne kamera ye n'ebyo bye yali awandiise nga notes byonna ne bisaanyizibwawo. Mu 1984 NRA yafuna munnamawulire owaayo William Pike era ateeberezebwa okubeera nga yalina connection ezisinga oba ye yalina connection ezisinga ku masimu era nga yali mwavu era nga asobola okukola nga masinale. Mu 7 yeezira mwavu. Bonna abantu bemulaba ba white washing bonna batagetingira ku sente baba baavu. Kati afuna Pike ono nga muzungu ninga mwavu mulungi runkupe namugati wayi toyagala kasente bwe tuwamba gwagenda okukulira olupapula lw'amawulire mu Uganda tukuwe sente ziringa obugulu bw'eggongolo. NRM yakutula ddiiru ne Pike okutambuza propaganda waabwe mu media y'ensi yonna kuba yali muzungu. Pike yali mwetegefu okukola buli kimu ku lwa ssente n'abazungu nabagamba bali enguzi tubalaba bangi wano. Era Pike ono yakozesa obukodyo n'olukujjukujju lwa bannamawulire okufumbafumba lipoota zonna eza NRA era n'okusiiga ekifaananyi kya Museveni obulungi oba ekirungi eri ensi yonna. Olw'omulimu omulungi guno Pike gwe yakola yasasulwa ng'era bwe yasuubizibwa ng'afuulibwa managing director oba managing editor w'olupapula lw'amawulire olwa NRM oluyitibwa The New Vision. Era olupapula luno lwe lwogerera gavumenti y'abatemu bano mu ngeri ya Pravda gye yakolanga mu Soviet Union. Era Mr. Pike yatutumuka nnyo n'okutuusa kati mugagga muvundu nenga obugagga bwe bwonna buvulubanye omusaayi gw'abannayuganda amaziga n'okubonaabona kwabwe. Trend egenda mu maaso tugiraba naye tukyasirisa ffe nga ffe abamu tusirise naye okusirika kwaffe tetuli basiru kiddamu okusirika kwaffe tetuli basiru. Omukyala gwe mukuba nabagamba ekintu kyakola okusirika kwayamba nnyo ekibiina ne mu provokinga mwagalagire naye essaawa eno ekibiina tekyetaaga division naffe abadifendinga Shamim Malende tumanyi bingi ebigenda mu maaso awo ku kibiina tubimanyi naye twasalawo tusirike. Zahara Lwirika ne tiimu Zahara Lwirika temulowooza nti mwabasinga okwasama kiddamu tiimu Zahara Lwirika temulowooza nti mwabasinga okwasama tusobola okwasama. Zahara Lwirika nsobola okwasamira n'oweetamu kiddamu nsobola okwasamira n'oweetamu nakugamba nze ndi one man army kiddamu ndi one man army naye nkukakasa tolina kubanga ki abo these are just illiterates banjo kyayo they don't use their heads just customer kyayo nga janga alumba so onako wairo sagala kulumba naye bwetubanga twaka tusoke tubimko twate tugamba katusoke tubireke tutambuze waneno kubanga kati foreign policy department yange eri busy naye ate wembalabanga mukuba Shamim Malende abantu mmwe bingi bye mutamanyi okyegere kyo ndeka mbawe ko kahinti kubanga omuntu yenna anyigira abira n'obusungu bwe tumunenya nti teya postinga Helen senga Shamim Malende ya postinga Helen mwe namwe naba postinga Helen yakomawo ye senga Shamim Malende no senti we yali postinga Helen kye kyali kigendo mukomyawo then mumunenye ne waliwo omuntu yajja obulamu bwa Helen wali doctor wali ne dwaliro tulimanyi yajja obulamu bwa Helen tulimanyi ne system yajja obulamu bwa Helen tujimanyi okigere kintu ekyo why ki timu ya Zahara Lwirika ene focusinze nnyo ku Shamim Malende lwaki nti yajja mu parliament yali yongeteeka lita you are stupid nabagamba timu ya Zahara Lwirika muli basiru because you don't know how democracy works. Shamim Malende atali mu kooti asinga ba MP bonna atali mu parliament asinga ba MP bonna abali mu parliament abasinga nkiddamu nakugambye nze Shamasiri okubasanyusa buli MP ali mu parliament Shamim Malende akusinga atali yo kubanga mwe nyini mwagabira ekintu legitimacy mwagikiwa
just twabaleka nti ffe people power kitwali twagala kikite twali tukyagala naye tetwali tukyagala kiyite militarire akiyise na mundu wabula mwe mwagenda ne mulaga nti no Museveni is a democratic leader era amateeka gayisa gabeera democratically discussed kimwakola so okubasirikira temulowooza mbuno mwakola kyamanyi nnyo mwakola kirungi nnyo era tulina obbakubira engalo Shabim Malende ataliyo aina 100% score if we get to the democratic wing aina 100%. So mutemwe wana nti twaliyo era ne tusimbe kuli bichi you were legitimizing chemwaliko kati mbono kimunenye sambu lwaki teyajja wali eri osanga yani bade you are stupid timu Zahara Lyurika you are stupid chovolaba twabagamba ffe ngafe banna Kampala nganze mwendi tetugenda kukkiriza kukulemberwa muntu avudde mu kasasiro n'abawagizi babakasasiro bajje batukulembere kubanga kati obongo nganzo obwa shama bwe kyolabanga ekirungi nze nkiraba nti kikyamu gwe kenyini ontaddeko empingu otegeera ba MP wa National Unity Platform abali mu parliament ko olunaku Shamim Malende walayi abasinga if we are in the interpretation of democracy but because team Zahara Lyurika are waste or garbage collectors they don't understand that kati gwe omuntu agira kasasiro otegeera otya amateeka ga democracy temugenda bitegeera kyovula kakati munenya Shamim Malende otegeera then tumunenya nti teyapostinga babi mwekamba bulire simu abasinga Shamim Malende okwagala babi simu abamusinga ate ne babi ono temusinga kwagala Shamim Malende what if bekubira obusimu mutete ku evidence tamukubira president wakubira amasimu tokwata kumwe ani secretary wa president yakwata amasimu ga president yali avuddeko mu kamera najja nayogera nti Shamim Malende takwata amasimu ge yali avuddeo n'akyogera Shamim Malende takwata amasimu ge lwaki mwe wanyo responsibilities zino mu kibiina nga temuli abamu kumwe mwera ku kibiina muli beezi mwera bwerwawo ku kibiina ku compound we mwera mukigira temulaga nti offices zinene muzina mugongo temuzirinamu okigira kino kyoso ekintu kyembadde nsaba saagala kubawa kidamu nkyali busy nganze wa foreign policy president apakuwangula wadi yino kati so temundeetera kukola ki temundeetera ate kubakalakata please kubanga nze ndi wanumani amate ku Shamim Nfiirawo kubanga tumanyizidde ate ezaamukolebwako na Uganda kankongereyo ekirala omanyize nabagamba nze muntu ayogera ebintu nga nina evidence kino ki in appointment letter ya Shamim Malende ogiraba appointment letter ya Shamim Malende lwaki appointment letter eno njikulaza era tujinanga evidence bino era mu Uganda tulina abantu abamu betugenda okukwata nga bamu kibiina bennyini tubateeke ku kikaliriro era kye tubadde tulinze naye lwaki mutusindiikiriza okubireeta kati in appointment letter ya Shamim Malende nze njirina appointment letter eno mugiraba National Unity Platform eyo mugiraba waliwo abaana mu 2021 abaana abo bali babayita ba high council webali bakuma in fact batandika mobilization ga president yagamba nti ajja ku ntebe bebagitandika okigira era ku lunaku lw'okulonda abaana bano babasindika mu bitundu ebyenjawulo ne bagamba mugende mu identifying abantu abalidoyo ku kibiina tulabe nga tukola ki nga tubafuule ba polling agents munonya abantu babiri ku buli polling station abaana bano bagenda omulimu ne bagukola era nkakasa mu 2021 teri kye musobola kunyoma ku bano baana DRP bazireeta okigira ng'ekibiina ekyagala continuity ekyagala progress kyekyaikirayini kirina okukola bali balina kukola bwe bati bano abaana abakuumya akalu kitegeeza nti abaana bano bebaliroyo ku kibiina kubanga bakola through hardship 2021 was more of fire than 2026 kitegera naye kiki bakola munnange abaana bano babasenza rutini bagamba nze kimanyi nti okuzimba structures zino twali tutandikira ku abaana ba high council kwe twali tutandikira kubanga bakola omulimu from the word go nga kiki twetaaga abaana bano kuba advancing at education such that tubateekera 2026 abaana bano bye yagenda kakasa yalina abaana be yakozesa mu kuuma akalulu baaliyo okigera mu bitundu ebyo gye baali era abaana bano bagezaako ne bakola omulimu kakati wadde embeera yali bwetyo ng'ifaanagana n'eri abaana bano baali basobola okukola ki baali basobola okukuuma ne baleeta DRP omwezo naye munnange ebintu ebigenda mu maaso kubanga tuli mu revolution zibeeramu hypocrites ebeeramu tubeera n'abantu nga tulowooza nti baffe naye nga balina agenda zaabwe nga baagala tukozesa bukozesa okigera ekintu ekyo high council yasaanyizibwawo nevaawo ne bazimba ekintu kye bayita structures zino nga ze zirina okukuuma akalulu aka 2026 structures zino zazimbibwa ne tusiraba mu bitundu ebyenjawulo structures nga zizimbiddwa naye munange ku lunaku olw'okulonda lutuuka structures ezazimbibwa mu Kampala baagala nnyo Shamim Malende wa National Unity Platform lwaki akola ebintu byonna byonna ebirabisa ekibiina ebya National Unity Platform structures zino ezazimbibwa omukyalo ono mumulaba ono bwe bali bazimba structures ezo
omukyalo ye mu structure teyalimu era ne mukuba yesimbawo mu Kampala baali tebamumanyi kiddamu structures ezazimbibwa omukyalo ono baali teyalimu era ne kuba yesimbawo mu Kampala kadi ya national platform ono baali tebamumanyi omukyalo ono wakati nga polling agents bonna bakedde ku ssaawa zaali 10 n'ekitundu omukyalo ono teyalina ba polling agents naye nga ate structure zaateekebwawo era zaatambula nga zigenda zizimba okitegera ekintu ekyo nga zigenda zizimba structures era n'akalulu kano kali kalina kukuumibwa through structures kubanga ka kibiina ekya national unity platform ono naye omukyala mwasubscribinga Shamim Malende mwasubscribinga structures ezo ono ye teyalina era ffe aba people power abaaliwo kwanze nagamba okingenda kuno nankuma akalulu ka president ngenda kukola birombeere mu bantu okitegera ekintu ekyo nali nsazeewo ziwera ssaawa emu abalala bo bwe bali basayininga ati agent bwati leeta ababo ne baleeta agent bwati leeta ababo ne baleeta amanya anja kubaatula je ujjakiyo naye bagambye leero sizze kuyomba atusoke tutereeze embeera eno tumanyi bingi nnyo just kansuneko busunyi tutegeere tulinde Shamim Malende lwali gyayogere walibanga kituufu kyagira tumuvunaane naye nga tusoze tetusala bwakawala ne tuwuliriza bwakalenzi lwaki musalira Shamim Malende omusango nga ffe abamu kufa abaaliwo ku byakolebwa tukyasirise munnange ziwera ssaawa 12 bayita ba agents b'abantu bwa Shamim Malende nga tewali nze natuuse dda ziwera ssaawa emu Shamim Malende talina ziwera ssaawa 2 Shamim Malende talina wa national unity platform ziwera ssaawa 3 nga Shamim Malende talina aishama nenkwata nentandika okubuuza owa Shamim Malende aliwa bimwaziramu bijjukira byenzijja okuleeta mu details senga temusitopinga kubanga ali emabega ga kino ekintu tubamanya abantu aba babiri omuntu yali emabega ga kadi ya Kampala eya Zahara Lubika tumumanyi era Zahara Lubika tumukuba obulungi nnyo ffe banna Kampala eyamuwe yemakindi tumumanyi yali emabega ga kino ekintu naye kubulya musajja tukulaba aba people power tukulaba nze ngazo wa people power mu kitundu ekyo yaliwo ku polling station yoko nakubira Shamim Malende simu nze kennyini sirwa NUP namukubira simu ne muka Shamim Malende lwaki toyina bantu wanene atogera betwayogeranga abantu okitegera ne mungamba okay nze ndi mwana nzalo yebukoto ndi mwana nzalo yebukoto nkulide bukoto tugide ku Northern bypass okitegera yetukuzizanga tuuga ku bidiba byawo nenkuba amasimu around ne tutandika okunoonya abakumira omukyalo ono di alaform abakumukumira akalulu kusaawa 4 owa national unity platform so okusirika kwa Shamim Malende temutusindiikiriza tujja kujjayo hypocrisy lwaki fe aba people power tugamba yesawa tuve mu politics w'ekibiina tudde wa people power so temutusindiikiza ate fe aba people power munange fe tuyimirira yanyigirizibwa yes mujja gamba defending a politician nze ndi wa people power kyendi mu nkimanyi nkitegeera waliwo yangamba ndi nja kukulumba ogeza bakuwana wanangezesa ujja kakasaako kikyendi so tweke hypocrisy ekibiina tweke hypocrisy ze mukola bingi nnyo byensirikidde naye bwe munansindiikiriza so size kulwana bw'ogenderera ebifaananyi nga bwe mbikulaga eyali akwata akatambi yali mu mmotoka eri mabega era nga ngenderedde kyensoma oba reading eri ku screen eya digital eyali munda kwe baali baplayingira music oluvannyuma gwe bapoozinga nga balaba ekigenda mu maaso ku screen kuliko nti essaawa zaali 7 n'eddakiika 52 ez'ekiro kakati ekyo sisobola kikakasa kubanga abavuzi b'emmotoka naddala mu Uganda mukimanyi temutera kusetinga masaawa no matter obudde si yensonga wabula ku screen y'emmotoka yakwata akatambi kano bw'osomako kuliko nti akatambi kakwatibwa ku ssaawa 7 n'eddakiika 52 ez'ekiro kakati omukungu ye yali alina gy'alaga n'akuba obugombe bamuviire bwe batamuviira ng'eyali amuviira budde bwakira ayinza n'okubanga bambi yali tamanyi kikyakiddako nga tasobola kubanga ayimiriraawo yasalawo amukuba amasasi emmotoka nedda ebbali ono n'akyama ku petrol station teyakoma ku ekyo n'amukuba n'ebikonde n'amala ye neyeekunumbira n'atambula n'agenda basebo ne banyabo kitute essaawa 72 okuva ekikolwa kino lwe kyatandise okulabika ku social media no matter when lwe bakidocumenting oba lwe kyaliwo njagala mumbuulire ono mwamuwuliddeko ng'ali mukomera oba mwamuwulirako ng'akwatiddwa ekyo kye bayita ejjoogo kyova olaba tetubaagala basebo ne banyabo nkyogera nkikkaatiriza kyova ndi munnamawulire naye ate ndi munnayuganda twakowa gavumenti y'abasajja abo twebuuza oba mufalumba eki lwonna oluli batta tuli luwa enkoko tujja kusala embuzi ng'abantu ebikikulanga kino mu katambi ng'ofudde kyobola abantu bakuba eŋŋoma ennaku zino kati kyafuuka buli afa nga bakuba eŋŋoma opposition bwefiirwa nabali bwe bafiirwa kati zikube naye zammwe zijja kuba za mwanguka
katugende katambi mujja kunsaasira nti ewali okubonyaabonya oba okutulugunya omukazi mbikawo naye ndekawo obubonero obukukakasa kiki yabadde akola. Kakati muwulire. Make sure you have his number plate. Basebo ne banyabo bwe wetegereza ku screen yawo ezo saawa zolaba ziri saawa 7 n'eddakiika 52. Emmotoka recording ayo sigimanyi naye eyo maaso ekifaananyi nakyozezza nenjizuula nga kika kya Toyota Fortuner, ezimu ku mmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu Uganda, so si mu nsi ku level yaffe Fortuner kyakabi. Ne mu maaso wali akamotoka akalala ke neetegerezza nga kika kya Toyota Visitor. Katweyongereyo. Where's my phone? I don't know. You're the one who had that phone. Kakati bwe wetegereza emmotoka eyo ng'eweta basebo ne banyaba wenfreezinze eyo number plate y'omukulu. Enamba eri UA lozeyo 20241 AA. Emmotoka mugiraba n'amanda g'emabega eyo Toyota Fortuner. Oli bwe yawese ku mafuta noono naye eyabadde yeetaaga freedom of way teyagenze gy'alaga n'amugoberera. Kakati laba ekyazzeeko. Basebo ne banyabo oyo goola byavuddeyo musirikale wa Jati. Mumulaba ayina equipment eri sophisticated, emundu eriko ne tochi saako n'ekijaketi na buli kimu ne kyelementi tosobola kumumanya mu budde bwa kiro. Nga bwe mubamanya abajoozi abajooga Bayibuli beesomako nti ensi kasita erifugibwa abambala lugabire muli bonaabona. Bayibuli ebyogera ebitabo by'eddiini biwa ekibonerezo nti abo abambala lugabire kasita balikwata ku buyinza mwe be bakwatidde ku nsi mujja kubonaabona. Bayibuli kennyini yebisoma neegamba nti oba mwazza musango ki, naye Katonda yeesoma kennyini nti bwe muba mwamwonoona aligaba alikwata ensi yammwe n'agigabira abagwira. Nti ndikwata ensi yammwe n'enjiwa abagwira ne bagirya ne bagimalawo. Tosobola kukola kintu ekyo ng'oli munnansi. Oyo musajja afulumye wa Jati. Kakati laba ekyazzeeko. Oyo gwolaba afulumye munene mu gavumenti, musajja munene mu bitiibwa era kamishona mulamba mu URA. Njagala ombuulire ali mu kkomera ki oba poliisi eveeyo babuulire nti mukwate. Yakoze eki? Weetegereze. Oyo gwolaba avuddeyo ne shape ne bwogiraba ne figa ne bwogiraba mukazi aguddewo voluntarire nga takakiddwa. Weewaawo ng'emmotoka baagikubye edda amasasi naye asazeewo n'avaayo ng'awanise emikono okusobola okwewala ekiddako, naye okuwanika tekikuwonya. Weetegereza ekyazzeeko. Muyinza okulowooza nti oba omusajja asala bigambo. Ekyo kyolaba kigenda mu maaso basebo ne banyabo. Ye musajja nga mukozi wa gavumenti eyakakkanye ku mukazi n'amukuba ebikonde. Teeberezaamu mu abakazi abaagala ebiwedde kati ng'oyo musajja wamufumbirwa. Olaba akuba gwasanze ku luguudo n'amukuba ebikonde ebimubuliza munda ng'atamulabye nti mukazi nga n'emikono awanise. Ekyo kyekika ky'abakulembeze kye tulina. Shame upon that regime. Singa abadde wa Nuupu nga yakutte sapatu ne bwe kiba kifaliso n'akikanyuugirira ku pate nga yeekalakaasa. Kakati singa ali mu firigi ya Museveni oba ekyogoobe kya Kalibutemu Muhoozi Kainerugaba. Naye olw'okuba ono erinnya lye ye Mwesigye. Kakati Mwesigye kankubuulire. Tulinda olunaku Katonda lwagenda otuwa nga sinaba nabbabuulira Mwesigye ono, naye kati Godison Mwesigye kankubuulire. Abantu bamaze okuwandiika
kankubulire Mwesige gavumenti ezeeyisanga ggwe abantu baba basaba ekintu ekikulaba we musula mu kye bayita headless revolution mugjeeko omutwe bwe bakiyita bibaddewo okwetooloola ensi nti abantu bwe bajoogebwa basaba Katonda nti abawa amajambiya banoonya ababajooga naye bwe bakwata ku babajooga bayimba ennyimba bayingira kitanda kye bayita headless revolution abantu bakunoonya mpaka wansi w'ekitanda ate wabweru ekitanda kyo kyennyini we bakisanga nga kyambaawo mu headless revolution kye batemaatema ne bakikumako omuliro kati bwe bamala okukukolako omutwe gwo ne baguteeka ku kyokero ky'ekitanda kyo ebyo bisome mu byafaayo abantu abajoozinga mmwe bwe mutyo bwe mugwekerera nze ndi munnamawulire nkubuulira ate ndi munnabyafaayo kakati bassebo ne banyabo kambalage bwe twakozesa ki ku namba plate eyo nyiniyo mmumanyi bassebo ne banyabo ne wankubadde siiniye neegamba nti omusajja ono yazze mbu oyo wa law enforcement kati kambabulire story nga sigikutulakutulamu ng'ate siteekamu personal feeling naye bw'obanga omukutu gwange owuliranga nyina kuba munnamawulire siggo wansomesa no okusobola n'okuguvaako tulina abagoberezi bangi abaagala enkyukakyuka bajja gulaba njagala okubategeeza bassebo ne banyabo nti mu mawulire tuyinamu ak'obuntu olina kuba muntu ate generation yaffe tekyagendera ku ebyo ebikadde bye mwagala tube anti mwagala tubawo ebitiibwa bye mutagwanidde nze nkyogera lunye nti omuntu nga Godson Mwesige nkutegeeza nga ate sikulimbye ekyamazima saagala nkwekwekerere abantu baloota olunaku lwe mugenda okuva mu buyinza Godson Mwesige abantu bakuzinduukirize nga weebase bakuggyeko omutwe batemeteme ekitanda kyo baguteeke ku kyokero lwaki bayibuli ebisoma era ekukakatako gwe omunaku bayibuli ekugamba nti omubi bwafa kyakyanja era ozza musango singa ababi bafa n'otakuba ŋŋoma bw'oba oyagala nkukwotingire nsobola okikwotinga nti abalungi bwe baba bafudde ensi yennyika naye omubi bwafa ensi ejaguza kakati Godson Mwesige n'entaanayo tusobola ogisindikako abaana baffe ne bagyekwekweyako saagala nkulimbe naye ono yakoze eki mu Godson Mwesige kamisona ye manager oba whatever it is naye kamisona wa customs simanyi enforcement ng'omulimu gwe gwa enforcing operations mu Uganda Revenue Authority. Incident eno kiteeberezebwa nti yaliwo ennaku z'omwezi nga 3 okusinziira lwe yapositingibwa mu kulondoola. Bassebo ne bannyabo nze sizze wano kubakakasa ddi lwe kyaliwo naye kasita mukirabyeko mu katambi nga si artificial intelligence. Tusobola okukasubjectinga to all the forensic expertise ne tukakasa nti kali authentic bw'obanga nakyo kyoyagala Godson Mwesige omanyi mwayiga abafere abajinga ab'obwongo obutono kakati bayina AI bagamba ebyo bya AI faba experts in AI we can prove you wrong that this is raw footage, this is not manufactured footage. Bw'oba kyoyagala tuyite nkowoolaako nze nga nze ogwo gwa bwereere sente zo ez'omusaayi sizeetaaga. Mwesige yali atambulira mu mmotoka kika kya Toyota Fortuner registration number UA 2244 AA ng'ayina abasirikale ab'ekitongole kya JAT. Bassebo ne bannyabo n'omulimo gwe mu URA gwakwenforcinga oba kugoba bantu basimagolinga. Okusimagolinga kwe kukusa ebintu byoleese mu bumenyi bw'amateeka yo kukusa temukumanyi lwaki mbannyonnyola okukusa. Kakati omulimo gwono kwe kudeployinga okugoba emmotoka yonna gy'abalowoozezza nti esimagolinga. Singa yabadde agoba muntu asimagolinga Bassebo ne bannyabo bwe yali maze omupakira ebikonde newankubadde mu mateeka tosobola kumpakira bikonde Mwesige mukube bakazi. Nze Mwesige singa wabadde okubanze oyo muleke mbabulye bannansi oyo omusajja akutte mundu yajja ati jekeji emundu ebe yagudde dda. Ebyo muleke kutulimba muli ba kitalo muli ba kabi obeera wa kitalo nga gwogikutte.
obeera wakitalo mu a few seconds nga munansi amanyi self defense tanagikujjako Mwesige n'oli ettaka n'obwajjaati bwo naye ka tukitwale tuli bannansi abagoberera amateeka njagala obategeeza bannansi tetuli provocative but muyige okwedefendinga nga you have been provoked. Tosobola kumbulira constitution ng'onsonzemu emmundu awe batekola. Tosobola kumbulira wa kamisona ng'onsonzemu emmundu awe batekola. It is you against me. Era basebo ne bannyabo abantu ba bulijjo mwongere okwetendeka n'okutendeka bakyala bammwe taekwondo self defense kubanga wano wetulaga bamwesige bagenda tuwuliramu omusera sibalimba kakati basebo ne bannyabo ono mwesige newankubadde ng'ekitiibwa kye wa enforcement tumanyi enforcement ey'omuntu nga commissioner bw'erina okukolebwa okusinzira ku mateeka agateekawo enforcement ne weba ya boda togoba muntu muyingiza Kenya nga bwe nakiwulidde nti mwesige ono yakolako ku border post e Malaba wherever gye wakola buuza nga ekyo ekintu kiguddewo mu Central Uganda ono yayisanga atya abantu beyakwatanga nga basimagolinga ku border post bw'abanga asobola okukikolera mu lujjudde ewali kamera bw'atyo mbuuza bwe bamudeployinga ku border post ki ekyaliwo omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye bali ku bikolebwa byabwe engero nnyingi nnyo esobola okujja mu bantu bano nga Godson mwesige civilian gwe mulabye n'okuba nti nno kirabika yali ava mabega kino kyalize mu mutwe gwa Godson kasunguyira mwesige nti n'omukazi oyo emmotoka si ye yali agivuga kubanga omuntu avudde mabega ate yaba avuga katukitwale nti yagenda maaso yali ava maaso according to the angle mwesige n'obwa mwesige bwo oyo omukazi gwe wakubye singa yabadde mukazi wange singa tokyebaka singa namaze dde okutegeerewo singa namaze dde okutegeera abaana bo gye basomera mwesige ife nga ffe tuli mu myaka egitajoogebwa bw'onkuba tombulira constitution bw'onkuba tombulira kitiibwa kyo kasitondetako akajenje gulaago tombulira kiddako basabo ne bannyabo akamotoka kemulabye kamotoka ka kinaku Toyota Visitor nkimanyi bulungi nti ne Visitor ndowooza tewakyaliyo na new version ya Toyota Visitor kitegeeza akamotoka kano UBP 571G okusinzira kunoonyereza munampabula bwe katabanga kekko naye okusinzira kunoonyereza kwa mawulire kabadde UBP 571G ono mwesige ke yagenze n'akuba nti mwabaddemu abantu babiri nyinza obutaboogera mannya for matters of kukuuma bintu bino naye timeline kiteeberezebwa of course nze ndabe ku screen zali saa 7 gw'ekiro time nyinza obutazigenda munnyo nti wakati wa mu mwezi ogwokuna incident eno we yabeereddewo video zino zafuuse viral gyo ennaku z'omwezi nga 1 mpaka nga 2 era bw'oba weetaaga okulaba etali mbike ng'eyange genda ku mukutu gwa X oginoonye naye kambayitiremu katono kuba program saagala ngiwanvuye mwesige ono kigambibwa nti ng'ogyeko bwa kamisona yakolako mu West Nile URA enforcement supervisor n'akolako nga regional manager emutukula ku border ng'ayingirako ne mu Tanzania kakati mbona akulira nti smuggling yakwasaganya intercepting of contraband abantu abakukusanga sigala n'ebisigadde naye bano abantu basebo ne banyawo babadde beeviira ku pate nga balina gye bava balina ne gye balaga obutabateeka mu butemu bwa kika kyawe oba kulowooza nti nno be baŋŋambye basebo ne banyabo nze incident is speaking for national interest so si nti mba nyine yaŋŋambye oba yansasudde situndda mawulire era nawe bw'oba olina sitole gyoyagala okumpompa essente gyesigalize nze guno omukutu nabagamba abantu be bagubeezaawo ate bafollowers bano saabafuna mu kutunda mawulire bangoberera lwakuba nti gye gimu ku mikutu egiwa obudde obungi ensonga z'abantu kakati incident eno bwe twagipiikinze basebo ne banyabo nti abantu bano badde bava ku byabwe so tewaliwo evidence yonna mpozi nga mwesige busimanya Godson mwesige ye bannange nabalaze omusajja gwenjogerako weewaawo wali mulabye mu mugongo ekifaananyi kankiteekewo oba si ye gwe genda mu kooti nkulindiridde omanyi mwagala nnyo omunyankole bwe bamwogerako ng'afuna twatwera embundu banne nga bakutwala mu kooti Gasiya
fe mutumalire mu makooti. Omanyi tulina abannamateeka abategeera amateeka mu Uganda babayita ba radical newba. Radical means they are worth to bring change. Genda mu kooti nteekaako omusango sikutya nkulindiridde. Naye nga newankubadde obutemu muli butemu busajja mmwe, naye ekikulu njagala information ene kutuukireko ddala nti bannansi tuli banyiivu. Tulinda olunaku singa wabaddewo omukulembeze atali Kyagulanyi wa Kisa lwali tukulemberamu tuleete headdress revolution mu bitanda byammwe, kubanga mmwe mututta ne mukuba n'abadde mubasongamu n'emmundu. Kakati gw'osobola tuwa amagezi